mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye President w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni e Makerere ku Science Expo. Kineno kirekawa olwedde omugambo gwatandise okubeera nga gusatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo olw'ensonga omwana agenze n'abuuza nti ddala kituufu ba foot soldier temwagala sisinkana President w'eggwanga oba tewaliiwo mukisa temulina bubeezi na mukisa kubeera nga mumusisinkana bibiri byanjawulo omuntu oyinza omutyawa naye ate n'omukisa ogumusisinkana nga togulina naye just in case nga chance ogifunye musisinkana ng'osobola okudduka n'omusisinkana sinaki n'obaako ideas z'osharinga naye. So mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Churchill Ssentamu olunaku olwaleero asisinkanye President w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku Science Expo. Story nagikuleetera wano eno nti ono yeesimbawo ku Bwamakerere University era yajjanga independent. By the way, teyajjira ku kadi ya National Unity Platform ekyo nkiddamu. Teyajjira ku kadi ya National Unity Platform yeesimbawo nga independent era akalulu n'akawangula bulungi nnyo. Nenkuleetera okulayira nga wekwali okulayira kwanyumira omwana bakukiyita batya kucyantinga yakyantinga ebigambo byali bisufu byeyakozesa nga mu introducinga ng'ayingirawo. So ono ye Guild President w'e Makerere University okubeera nti ye Guild President w'e Makerere University kibadde kimukakatako okubeerawo ku Science Expo. Mu kubeera nga abaddewo ku Science Expo ne President w'eggwanga erya Uganda naye nga waali ku Science Expo okusinza munera mukulembeze w'abayizi e Makerere babadde balina okusisinkana ne President kubanga Jehova ne Jebudda babeerawo chance ng'eyo ng'olina okusakira abaana b'e Makerere oba okubuulira President kyekisakira ekigenda mu maaso e Makerere nga institute gye tulina ekyasinze mu ggwanga erya Uganda mwana wattu ekyo kiba kyobwatteeka okubeera nga musisinkana. Bingi ebigenze maaso ngina beera nga nkuleetera akataami ne bu video buli kimu kye basobodde okubeera nga boogerako nga ye President w'ekibiina kya National Unity Platform yali British oba bagiyita batya London Bungereza ndowooza kyekimu. So n'olunaku olw'eggulu yasinkanyeeko ne Parliament ye British members abamu nga waliwo ensonga ezimu ze bali mu kubeera nga bayogerezeganyaamu. Naye kano ka video kannyumira nnyo kankabateereko kemambalekerako omwana yatokomoka omugambo ogwannyumira naye kankusaba subscribinge onyige notification bell eyo tojja kwera nga missing updates naddala nga zino.